At the second time when nafunira obuvumu ngamba ebujo bwekitibwe kikola natuuka ku office bebankubira bwe bakubidde wooteekera gye misinde tubako na timetable neba bakubidde kati client anetaga interview stopping nodduka nga bwe kiri by that time so ningenda kati kolo natuuka oliigwe nasanga ng'ava mmotoka ng'ali kukola kwoyo gwe tutwala ntuuka ne mutu kati saatya namutunuulira kati ngandaba obwongo bw'oyo akyali nomu ng'ali serious ali mu kusala muntu ali mu kubadagala tulina we tumusala waneeno ne tufuna ogwo omusuwa namukuba bulungi eddagala mu funo balamanyi badokita bwe bakikola ekyo naffe tukikola kye tutakola ye postmortem ndowooza omusala wano nefuna omusuwa tuba mukazi bonna eyo tusala gubeera wano wookawuka olusi ne wano kisinzira ne wano nyinza okugubula nga nagujja wano omusuwa gwonna waliwo omusuwa oguba main basugera kujja nkusale gwe yes omusuwa ddagala mweri bitane lubuno mbiri family ne likunyiriza ne bagamba bane kiki kino notawunya kati namala nembiyiga actually nabeerangawo kyekigamba nti obeera mufino tekitegeeza nti oba drive olina kola ekyo buli department olina ogiyingira oyige oba bakama bayinza obutabaawo nga gwalina okukola kyo obikolako so nembeerawo Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Tukwaniriza ate nate logula mwene egenda kunnyumira olwo nine sisita wange tuludde ne wankyawa nnyo nakukola ki mukwano wenjijayo obujulizi abalabi baffe bayinza okutujajinga the other person basindikira message n'ogibulekako brutek olimu omulala we balina essimu yange obagamba ne batuddamu olusi tuba tuyiza oba tuli balwadde nga ate bula oli kumpi era tutegeera naye ng'oli bulungi alhamdulillah kama nkumye nga ndi mulamu anyway mwaka mupya twagala okwebaza bonna bonna ayise mu mwaka naddala omwana obuwala ng'oli mukozi omwaka obale guyitamu omwana obuwala nga todibendinga ku ssente ya musajja nga wakola buli mulimu webale kubanga oguyitamu abaana ababuwala omwaka ogwedde babadde nnyo mirimu gino gy'emibiri gyabwe ekimanya ekyo naye twakozeko puroguramu wano kasaba nga tali mu bubbi nomulimu osobola okukola ogwo omulimu I personally I can't but kyali kyekyo kasaba nga tali mu bubbi nakutta bantu nina omwana twamukyazizzaako okukwana eno omwana nga mulimu abadde mulimu basonga pempu bagala batala hookup beyakaweereba ekirwadde omwana nga alina omubiri binayikomeeri yayawula naye nga mulwadde mbungo omuntu amugula namuganda naye yambala kukonda munno onoga nti akebeza maaso alaze wano ku message z'abantu nno ba tiktoka betulaba nebasika basasa bati nga likes ziyiika abali muli bakaaba waliwo era tumanyi mu bangi tali yawala waliwo tiktoka gwe tugenda okuziika era yamuguleza message namugamba ngenda kwetugaze so kubeerawo nga ndi mulwadde atandika okumira eddagala namugamba weetuge nemubuuza kyomuzemu bwotyo nanga wakyansuula mu mukwano kindekawo omuwala bakusula mukwano nekikulekawo kikuluma of course era bwe mba nga kiri bwe kityo
oba tabona Anji? Manyi abasajja oba ffe abakazi mututwala nga ki just mbeera nga baagala otukozesa so wekiba kikutuuseeko oba bakuloze n'ogweddalu nze mba mmanyi oba okoze otya oba olwadde ekirwadde nga nkikusiize tufa ffenna kikuyisa bubi nnyo omuntu okukusuula mu laavu n'akuddukako okitegeera nteekako n'akamanyiiro akasusi naye naye nze tebindya kati olaba nti nageja nogeja newe emirembe siwasewa ekireza bali bakikukozeeko wena kusula mu mukwano kyali kitya ndi mugandawo ndi mugandawo I know yeah. But it was past papa staine kyengattako in my life no like amanyi tutte embozi bwe zityo omuwala ye yazuba nga kyayitamu naye ng'atya naye gwe wova onolugera my advice kyensobola omugamba omuwala yina ali eyo omulenzi wakuyisa obubi tewetuga don't stress yourself just work hard pray manyi buli osembeza katonda mbina ebintu wetuli tunyirira yakuleka wali omwagala nnyo ne kati sikyala kiki balesinga omwagalako personality ye you know the way we yali akulagamu manyi musobola otulaga kungulu naye nga munda muri fake fa abawala tugwa nnyo like yakubanga kuba osimu kasana yakupira nti munange baby oli otya mukwano njagala kulabako tuleke yemboze eri bayalala ogendako ewuwe naye ajjako ewuwo basically I think ndoza time esinga yamalanga wange sibuwe nga gyewuwo kati ngazze kukola ki byonna abawala bonna abali eyo byonna ekyoze woba mulaavu ng'olina akazibu ko k'opangisa naddala ate ffe abenge kisukka you fall in love n'osiruwala ekitegeeza gwe omusajja ne wajja ewuwo n'osulayo tolina buzibu kyabyakyukamu ngamba kale luli nga sinategeera naye kanayi sinategeera nti men they can come and they just use you kasita ate omusajja amanya you're renting akikozesa nga advantage kati omwami ono yajjanga ewuwo nga renti watuuka kusasulako ku renti aliwa omwaboyfriend nga teri kisoboka kutiddo zikula kitanga ali mutaka nga jjabuzi renti negwakuna tanenda kyalo but that's life by the way nze nkuze kati I'm 26 now I'm making 27 this year in July but njize ebintu bingi buliwo teri ayita muki bagamba osooka kwekona nojjukira okubuuka kati omwami ono yajjanga tugeze nga ono shopping n'okola shopping n'otwale wa boyfriend mata teri byakolanga wallahi nga jjabuzi na bulubuto bwe babikola ebyo ngambye advantage eriemu when you say waliyo ababikola naye chance akayankwata bubi naye nga noje talina yadde kyeyaleso wakakiro ka sukali nekota ya sukali kilo na nene yadde afu y'ennyama nenga tabisangawo no kiba bwe kiti wobanga ogenso kati nga nakyakukola na ani mukyala wange Naalongo yalera sadi zange yentinda nga nze nveeno naye nkolanga ku Dota awo nga nveeno nepita wali ku KFC nebaideni yali ezze yaliwo eryo kikaka kyakaliyo entinda walingawo bayitanga batya walingawo bagatunda nga ngenga KFC naye nga si KFC Mr. bikoze bitya afumbe nga mpitawo nga ngulayo ebifi by'enkoko nga 3-4 nekisoda awo n'omugaati n'engenda anti gwe oli wange you care gwe tebakula nga oleda tewali sijirabanga nako pozi kati maybe kati abalala abaliwo those who can buy it for me baga what naye biri ebiseera but that's life tuyitambingi ngajja tewali yadde kaleta kale wabanga avayo sokwokyayo nti wakwatayo eririwa nenga nawe oli mulaavu ng'okyali awo okitegeera ekintu ekyo gyali I don't know oba yafa kyonna kyekiri I don't know omuwulizaako no bakusimu ye mukubireko sijiyina ate ngenda gijjawo kala mubugoze lwaki wayosa bubi sister wange waliwo kyali kibulamu ekirungo sister sajja kwebuza magezi
mwanyina obanga tugeze manyi osobola okuba nga wali mu nsonga wali eri era kyali kibulamu ate nga takikugambe lwaki oba toyogera ngewo kyekikulemye gulako taya sukaali ng'ate olunaku ya mukazi yosanzeewo anti kyawe kiti ayinza okuba nga we yali akolera kumpi newooyo ng'ate gyasula walako omusajja asobola okuba nga akola makinde naye ng'asula ndejje nga gwe oli wano kumpi Mmengo okudda ne Mmengo bodde ejja kutwalira 10 nveewo kumakya kumewo ku mulimu okuntwala endejje ejja kutwalirayo 5 kati ng'alina kujja olujja si kusulawo kudda ku mulimu wasula wasasula andi oli girlfriend we nekitegeeza nti talina sasulawo muli mu nsonga ziri kitya mu nsonga ziri simanyi nze baire ye past kati ndi mu kipya ngamba gwe kale oyinza okuba nga teyayagala kukola ki teyayogera teyayagala kugamba naye nga liwo ekibulamu yamanye ebizibu byenenze byange byebyo era mu sikyakijja nsonga wali eri bava abasajja bamanyi sajja ayagala asole mu lutobazi genda asule mu lwajjajjaawe musajja ayagala makya mufumye omuswaliso mugwanike makya musajja makya neiba mugambe oye neiba nengate yakulukusa yiyo kiri kiti eyo simanyi ojja munoonyako ngamba gwe nga mwanyinazeewo myamoke ate ngenda bikulaga bakuya mu mwezi wakumeka gatonya July abeera ate Abaganda July bati simanyi kale tulira ffe emyezi gyaffe tulina gatonya gatiriika olimba mukulukusa bitungutungu kati gatiriika taliiko simanyi July ali muki va mu ejo gye tumanyi ati mu Luganda July eyina ogwayo mu Luganda bamuwakanya bonna aginoonya judge but I don't know but me I'm good bro like ngamba kyentegeeza kyekino mwanyina waliwo omwezi gwayita gatonya waliwo mukulukusa bitungutungu waliwo gatiriika olimba kale lwonako kwejeesa tu sigumanya nti wonna noonya July agwawa maybe comment section ye natugamba nti July egwa mugundi bweti naye yasoma wano Oluganda omala July bayita bate mu Luganda kikinga ennaku ngikutte onagimanyi onaseka yasoma Oluganda ani ngubiraani wano noonyayo omusomesa w'Oluganda babula mu lukalu noonya July mu Luganda baguyita batya Kasambula gwe omumala agaye nti bakuzaala mu lukalu atalimanyi era olaba bakebedde bakuleetedde ekyekyo okwate omukulu ono mugambe ndi wano oba namanyiiwo gwe lwaki omumala agambe bakuzaala mu lukalu nze simanyi just abadde expectinga kumanya naye omaze n'ofuna ekituufu era kisoboka okubanga era oli mu lukalu asiri wa muntu obaze eri wansi naye ate nkwakanya teri mu olusayo Olunyarwanda teri wange ye gubazaala mu lukalu okimanyi ekyo simanyi biri because buli omu teetakebera munne tuli ku SB4 Media tugusa ensonga andi ne wanyinaze wange bamuyita Guulo omubwati Guulo emirimu giri gitya alhamdulillah wenna olentandika programu eno nabagambye nti sooka okwebaza abaana ababuwala bakola mukyalo n'omukozi yatumuwa ebimuli bye mukyala mukozi era nga agenda kubeera omulimu gwakola kyemmanyi ndowooza omulimu gwakola kwe kuva abasajja omumanyira olina boyfriend kati ofuna omusajja sinaba tonafuna musajja okuva kole yakuleka sinaba nkyanoonya ssente eziwere okay tweyanjulire n'omulimu gwokola tutandikira tunyumye ku mirimu abalabi ba SB4 balamusizaako happy new year mwena mukuliko omwaka omukadde 2025 erinnya Nafuka Gloria nga neddirangeye ndi musanyufu nnyo okubeera wano ne muganda wange omukulu Sebunya Rogers Salongo emirimu mulimu ki nkola mu funeral service era nga nze omu ku
ku bali mu bitongole ebiteekateeka abantu ababeera bavudde mu bulamu bw'ensi eno. mu funeral service okolamu ki? Mu funeral service mulimu ng'okola ku reception abanga oli driver umalo kikimu osongasonganga Kya drive ekyo kamada lagawuma nga nsongasongamu kiki? Right now oyo mumala omumanyi okola naye namulabako kukuzika Asia. mubumalu twali naye ndaba nsongasongamu gwe kanudda amaaso Olina kyewamukoze. ndowooza njala yemuluma. Okola mulimu ki mu funeral? Right now before nali nina gye nali nkola nenfuna ba clients abawerako, so ne banteekamu ekirowoozo nti you can't start at your own business. Tekyali kyangu because gye nali tebyali bulungi, bakama baffe balya ssente tubaleetera emirimu kale nga payments nga they're not good at all. So I had to quit for a good time nga benoonye ekiddako nenge emirimu badde ngifuna nga I just forward to other companies paka we natuula ne bakama bange be nalina ku lusegere. So netandika process eyo bate banyangu era yatandika last year paka leero. So officially today I've opened up my company. It's called Paramount Funeral Services Uganda Limited. Ekyo tuli mu kintu. Yes, abenge kati tetutuuse kujja tuwa mirimu eyo. Emirimu abaagala the door is open. Nga before tonatandika gundi eyo wali mirimu ki gwe gye wali okola mu before nali nkolanga field lady at the same time nga ndi mu marketing nga ndilinga mu insurance. Field lady abakola ki? Field lady nyambako team y'abalenzi yebeerako bayambako ku condolence book okukwata ekifaananyi ekyo portrait n'ebintu ebirala ebibeera mu field. Nawula nti bagamba nti like body bagikola makeup era department eba yange ng'omukyala n'abalenzi kubanga oluusi mba siriyo nga ni mu field kati tiimu eriongereko balenzi bokka nabo babikola, so kitutwaliramu ffenna nga tiimu. Totera kukola body makeup? Not really. I don't. Like bode bagireeta tuyise mu process kale ey'okubagiyita batya okuteeka. In case I've received the body from the client asobola okuŋŋamba muntu wange nsaba munkolereko obulungi, of course ekyoba otusuubira ne tumukolako tumutreatinga, after that ne tumukuba ka makeup bulungi tumusanirira enviiri then ne tumwambaza ne tumuweesa ekitiibwa nga client wabasabye. Of course, sigamba nti wendinga nange nkyenyigiddemu. Katuweze ne mmalanva osobola okunkolako? Of course. Watu wantya? Just kale mba ne memories. Kati kuggwe a difference ebawo nti you're my brother, we've been together for a while. So memories embeera ningamba si kituufu. Kale ate ono gwe bandeetedde mba sina memories ze. Kale just kyembangira kale abaana balese oluusi babeerawo mu office nga they are crying, ekyo kyokka trauma gyofuna, naye kati kuggwe nfuna y'amaanyi. Osobola osigala muloomu yeemu ne bode ng'oli mugikolako? Of course, kuba tewabeerayo nnyo bantu baliyo era gwabeerayo then bw'omaliriza n'oyita team nejja amusoni bamuteeka mu coffin kuba toba tusala musitula wika. Omulimu guno ng'ogutandika kyali kitya? First time era omuntu yenna otya because tekyalina kirooto kyange tekibangako tekyali nti banaye funeral service twali tuzirabanga bulabi naye Katonda waba yakuteekerateekera awo. Wagufuna otya? Ogufuna ng'omuntu yenna okuyingira mu ebyo osooka n'onoonya emirimu ng'omaze okusoma. N'onoonya emirimu banze naye njagala beera munnamawulire naye ssente tezaasoboka by that time. Banayina bato bange nabo nga balina okusoma kati nga nze nina poozinga kati manyi wenna apoozinga be bamalira osoma nga nange nziramu ne tekyasoboka.
So during nga tugenda mu 2020 I think nga gwakao when I'm meeting a company, my former company na soko korera. So I met nabasanga waka actually wafe. Yes. Kati nembuza jajja kati sente zimtadde mu funeral rush muziguzeemu emmere abantu bakoleche kali nayogeza buto kuba nali simanyi baba bali bagala jajja muzike mu kitiibwa so ntubeerawo kati tiimu yaliwo maybe bo bandaba muntu I can work era bansinkana okulumbe ne bangamba kimaze olukola mu funeral ne bagamba nemmwe soke muntu nali by then nali katini nga nje ulira mulaye kafiga ke mugamba nali katono nali katini mwana yangamba bali mukufa kwa Asia ka sister ko nga katono ngandi katini nanga neka ine bere yani oyo yabyogera wali awo charity ani wali awo nenga salira abanze teryaliko by that time I was tiny by then bro I was very tiny so nembagamba I can't ate nga omanya abavubuka we shared contacts by that time twebatuka ku office bo babagamba bane tufunye ka feed lady kajja kola though kairo gezgez kagalaga bino tikabisobola so ne bankubira mwajangu office wandika application bagaze nga nako woziwandika mu maije tuziwandise ne tutafuna mirimu so they were like try so nembuzako kwe nali mbera na by then I was staying with my auntie ne mugambako gezaako labe so nenjitwalayo mukama nanyamba covid najja nengamba nguwonye tinganze ndaba achiwonye sigenda kukola mu funeral though bali bampadde ne covid najja so in August during covid time ne bankubira so we bankubira ne bangamba ogenda kukola ne mbagamba kukola chimpozi gamba application wagira yachi so nainokera kumasha nengenda ku mulimu naye first time techebereka bro first time atari kitya natya ate nakaba kubanga nze by that time nali very emotional even now but sinyo nga luli but kyakaba kababiri ebidda omufuna afa n'okuba omulanga katini kati wenatuka ku office nasanga abalenzi bambala timane ngamba ne lwaki nyingira gate eno wano so wenina okuba nze njagabera muna mawulire wano ati abalenzi nengenda nabasanga bambala ne bangamba ensawo ekitwale emmotoka tuka mmotoka omugenzi namusanga mmotoka kati yali ava omukolako nga alese ekigundi ya coffee ngeri open I was so scared nga bode mweri nga ate mukyala so I had to go back ku gate bansanga nyimirire bagamba sisobola kati supervisor nga yakolaga n'akasente akayina oli mwavu tuli mu covid nenga nkole ntya kati nembaga tukole bwe tuti sigenda ntuulewa situula ku mutwe gwongulabye munyambe mumpe ekifo kyokubigere muli mu motoka tujja by the way tujja na machi lyao muli wafu nga vigil lyao just cutting they tugenda okuziika nakasongole ekyo yali fast food yange nga tutuuka ewaka kati nze ekifo kugumya abafiirwa ate nange nakabakabirako felt like ngaswa akyebera for that moment nga ndaba kati bakubalina ebigezo byebakugezesa awo tiimu ng'olina okikola tibagamba ino engeri gye tumuvuze nga avudde eri atuyaniridde mu kofu funa gloves ofuna ne cotton felt like guno omulimu nedda naye I thank those guys like bambeererawo tebagamba ojja yiga kubanga ate kati kuno okusomozebwa kofunye wano kati linda tutuuke ku lumbe eri gye twakusanga Jawajja yawona by the yawona atali na mu Uganda yagenda na ali che but yawona bambi fubuzi bwe tufuna tukola ku bantu but I think yakubira ko remember yakubira ko na kwebaza
yakubirako bambijuuko abanga yabona bambi kuba y'omu ku baali ku ttiimu Yeah. oyo gayi yali muntu mulamu nnyo so tutuuka ku ground ng'aba kye baŋŋambye ekigenda tutuukirira nga kyazze nga tuyanya no tutuuka ku ground okusoomozebwa okulala ng'ovuddeko okubina ebikulaba mugenzi kati tutuuka omanyi ku lumbe wabeerawo abantu bangi ababa bakuŋŋaanye abavudde Masaka asimu abavuddewo Yeah. kati bino mbu ntambuza akatabo basayininga condolence book eyo nafuna challenges nafuna okusoomozebwa kw'amaanyi like people judged me waliwo omukyala gwe sijja kwerabira I don't know her name but njukira bye yaŋŋamba Yeah. ate bye yaŋŋamba bye binfudde okuba kyendi kuba singa ate teyabiŋŋamba sandibadde mugumu mukazi yalinga ntokyalinga si kunvuma naye oba bakyogera batya naye yagamba kati look at you by that time naye nyambadde kasuuti nga it's a skirt naŋŋamba naye kati gwe look at your age ne mama wo kati awomera sente z'okola ati mutima ninga ati mama wange agiddemu wanga tamanyi nakumanya mulimu gwendimu by that time baali tebamanyi nga sanga ng'eka yamanyi neŋŋamba ati enkoze eki kati due to the respect neŋŋamba wakatabo nkabawadde nnyimiridde kanfukamire naŋŋamba situka nensituka naŋŋamba namwe abawala bamwe abamutyabi kinayo mbaawo namaana agamba naye bana batabani baffe abakwanakwana kati owange najja nakwana mwenna aba babiri sina kyembagaza mbatta businatya kati ttiimu emmotoka we twali teyali wala ne bandaba ntandise okkaaba olowooza empeddemu amaanyi mukazi anvumye jjukira kati wa kuswazaawo mu bantu bonna no one will sign that book tewali akasayininga era okajjawo nga tewali atadde mu mukono era omukazi kyeyaŋŋamba natya ngamba kituufu mutabani wayinza okukwana n'omutwalo nga yakumaaki ng'akubye akafaananyi oyo mama wuyo ex wo gwebadde otunyumizaako not really kubanga oyo omukyala actually yampa n'obuvumbo kati wenadda bwe bannonako ttiimu ne mbagamba ekibaddewo ne bagamba kati eyo gye bayita entandikwa welcome ne mbagamba welcome nga tebadde ennyangu so ne tubeerawo ne tukola time music ayo yali bad to me because natuuka ekisanga so akyebeera manyi eyo mashini ng'ekkiriza omufu naye tika munyeege gyakanyigamu bwati sayansi kyabeeraawo sayansi mulalamu kuba gye bamigwa already babeera baguze eri erimu gundi mashini eba mashini ndabira ddala nga wali omuka gwesobola okugustaakinga negwayo era sometimes esobola amannyo nga tegagize nakira nagwayo emisinde gyebeerawo tuguma ffe tubeerawo tubanga ngamba bana baziisi tabadduka babeerawo just bagamba bafyono ki bakoze naye nga just sometimes bisobamu ebbanga lyobadde okyaka kaperinga emirundi emeka ndooza ngaesatu nga ebakkirira bweki netuuka mu makati omuguwa ne guluzinga control n'agwayo eri ng'olwo olusi teyabalanse bulungi olwo kati kanka kofi nnene nga ate naali munene kati nga wali gulemereddwa negira amannyo omulundi gumu egwayo bugwi teyewunzika egwayo straight jjukirayo bo bamanyi wano olugira ekkirira mpola kati olusi luzinga control machine naye tegwayo nti negwa omufuna zembamanyi nti ewayo omufuna afuutuka mulagweri owira emisinda so neyo moment yali so hard to me era navaawo saamala ebbanga deneko grave nenkomawo nentuula mu motoka neŋŋamba sidda mutima nga weŋŋamba sidda era natuuka waka nemugamba senga nkubuulire eri siddayo kati mu that process bo badde ne bagamba oli ajja sobola neeba wakaabye otya wikini wafunye obuzibu bo bagamba oli ajja sobola so wayitawo 2 days ne bampita ate neŋŋasenga kati nno bampise neŋŋamba kati saawa eno sinze kutegeera the ball is in your hand if you want to work nga kawerako sigira mitwalo 2 neŋŋamba nenze nga omutima gugamba nedda naye neŋŋenda kati the second time we nafunira obuvumu neŋŋamba ebujo bwekiti bwekikola
natuuka ku ofiisi bebankubira bwe bakubidde wooteekera gye misinde tobaako na timetable neeba bakubidde kati client aneetaaga interview stopping nodduka nga bwe kiri by that time so neŋŋenda kati koolwo natuuka oli gwe nasanga ng'ava mu mmotoka ng'ali kukola ku oyo gwe tutwala netuuka kati saatya namutunuulira kati nga ndaba obwongo bw'oyo akyali nomu ng'ali serious ali mu kusala muntu ali mu kubadagala tulina we tumusala waneeno ne tufuna ogwo omusuwa namukuba bulungi eddagala mu funo balamanyi badokita bakikola ekyo naffe tukikola kyetutakola postmortem ndowooza omusala wano nefuna omusuwa oba mukazi bonna eyo tusala gubeera wano wookawuka olusi ne wano kisinzira ne wano nyinza okugubula nga nagujja wano omusuwa gwonna waliwo emisuwa waliwo omusuwa oguba main basugera kujja nkusale guno so wabaawo guli main ku bisambi guba wano era waba mukazi omusobola omuggira bwotyo bonna ngambe bonna oba musajja oba mukazi baba mwambazza ate already begenda kwonooneka walaba ddadda egundi tewali kipya obwerere bw'abafu so ne mubuuza what's the process n'abindaga kati ekyamala enviiri ku mutwe weyamala omukolako nga emmere eri wali akanyama ne mugamba anku omusanze ng'asaze nambeera process yonna n'agikola n'amala n'amutunga bulungi then ne bajja bali ne bamwambaza ye nadda akamereke w'osala mala n'otunga yes omusuwa gwo ddagala mweri bitaani lubuno mbiri famale neyona nerikunyiriza ne bagamba bane kiki kino n'otawunya kati namala nembiyiga actually nabeerangawo kyekigamba nti obeera mu funeral tekitegeeza nti oba drive oyina kola ekyo buli department olina ogiyingira oyige oba bakama bayinza obutabaawo nga gwalina okukola ki obikolako so nembeerawo nga muyambako naga mpereza kiri ki making sure kasambala gloves buli kimu ate by then twali mu covid kati ninyo omuntu ng'afudde n'omusaayi buti omusaayi guyitiririka guvaamu naye nali simanyi nti munaye ovaamu omusaayi munaye oguvaamu omusaayi gweyotugga bivaayo ate ekirala nekino kya kisiru ononsonyiwa baga ti omukazi afa nga musajja mbu wano wakola waati bakulimba abakunomoye badde waliwo yakiŋŋamba oyo yakugambye akulimba waliwo yakiŋŋamba mbwera wabeera wewa nti so from that time nentandika okubeera omugumu bwe nasooka beera mugumu neŋŋuma paka kati sizanga mukono mabega pozi omuntu yekka gwe ntera otutya aba wakabenje akamaanyi so noti sima bayagudde nayo akabenje akamaanyi nga bakuleese nga bamaze okukolako mumokyale mba kale aba nga siyeye ng'afuuse bulala yekka gwe ntera otya naye ate era tekigamba nti simukolako ekirungi nti tetumukolako nti ffe tumutreatinga ava eri nga netugenda bugenzi kuziika ate wasulawo already baba bamukozeeko ati nabano bemusala nemutagaddala bavire nga babakozeeko afiira mudwaliro ng'oli client ayina abafiino be nakubira nagajanga omunone maiti emala saawa mmeka okutandika okuwunya adde I think actually ndoza wofiira bwoti gana tandisa ozimba olubuto owunyirawo nga akabinga lwali tobirotanga ekiro sibirotangako mpaka kati abuli omu akimbuuza naye nze sirotangako ku mufu atali wange mba muloterako ekikulu kyange kya providinga service client zanguzeeko nga jjeko ebyo omuntu asobola okubuuza nti omulimu guno gufuna sente mufuna gufuna ng'era bizinesi y'omuntu omulala yena atunda emmotoka akola muki akola mu dduuka naye kisinziira wabaawo enjawulo kati enjawulo webeera nti egwange I can spend even a month nga sikoze
kubanga kati emirimu gyaffe giri mu competition y'amaanyi buli omu alina obbanga alina aba clients bate ekisiga nti client ogwo oyina ekyagenda afiirwa ne luli so it's just you have to be patient mu mulimu gwaffe singa gundi afiirwayo sigamba nti gundi wabula mukama mugamba leero nga kiganye wabula sisaba nti bane SB4 yakoma ku paasiya noli omukyala we is it Norway pakakati no like ngawe mmanyi I just keep around my clients nti asobola okurecommeninga to someone else the bweto industry yaffe wetambula wabula sigenda agamba SB4 ngwa tompayo bulimu gwe tofiirwa season ekije mujasinza okukola I can't say season but it's just luck like n'emirimu olusugibula waliwo olusukadwa season eno abantu balina ssente abalina balina naye n'abatalina gyagamba waayi oba ompe buwika transport tumutwaleyo butwazi kuba ate neeka balina okulya muwola ebintu by'okufa baba tebabyetegekedde kati client tugeze nga afiiriddwa naye nga talinaamu kasente naye nga akasubira tugeze ng'omwezi ogujja musobola omukolako kwano mwezi gujja olwo amafuta mba nanwedde kushelenga gaabwe kale 2 days to 3 I can understand but still alina okuba nga disampaddeko 50 neŋŋumira awo naye waba tampeeddeko ddala kijjukira aba atutte entaana material tuba twamuguze amafuta tetulina shell nti aba funeral service balina ebagajja nedda alista mpayo oba 50 oba ekinene nnyo 70% endala ne waze after 3 days aba nnyinnyonnyodde naye nga tampaddeeko mu mulimu guno gwe ng'omwana ow'obuwala ate ng'onyirira okyali mwana muto wali ogenzeko nga mugenzi okukola omusajja nakukwanirayo ezo challenge zonna tuzifuna kakasa ng'oli ku mufu wali ng'ali serious oba nga yakukema bukemi abamusimu baba babeera serious naye you don't give them time gw'olina mulaga nti oli commission wazze kukola ono boyfriend wo gw'otunyumiriza nga totandika ye wamugjawa ng'era abantu abalala bakwana mwalimu ogenze kukola kati kyekyomoto tewewunya ebibaayo so byali bitakikokeke ayo past naawe bro no njagala kumanya like kituufu njagala kumanya of course batukwana ekyo gwe kyomanya nti batukwana but when you give them time abamu babeera they are just using ye abamu aba serious so oyina gw'omuwala gwe kati gwe olina okwepimira kuba nze mba manyi ogenda mubuuza ekibuuzo kati nze akola mu funeral oneegombyeko ki otera kibabuuza era okimubuuza nagamba nze njagala gwe because you're very hard working nenga just akigamba nenga abamu babeera tebakitegeeza olumala okulyanga dduka definitely ate bagambye agamako ogenda gaddamu enkyoziika you can even take years noddayo nga tokyajjukira ngaoba gozeeyo noziika yennyini so challenges tuzifuna ezo tukwanibwa but limitations nze mbadde mmanyi nti bano abasajja kati ngoyo expo yakozesa bubi bwato bakata batya kuyisa mu maaso lwakuba mulimu gwo I don't know simanyi naye ebbanga lye wamala naye yakwanjulako mu mikwano gye oluganda lwe kirenga nti bwe nnakukwana naye nga nayo gumala omukwano gwange kamada kyali wange Albert kyali wange nenkwanjula mukulu wange Kenny ninga Rose Mire sorry Rachel ono mukyala wange yakwanjulangako nali manyika abamu nga yabakwanjulidde banga bakutega nze ngamba manyi nenga teyabakwanjulayo but that's past wadawo nomumisinga not really yeah banaye ate awo kati mba nezizza ku zero omulungi tabulako kamogo tikyosobola okumujjukirako tewali naawe okimanyi kyetweddira if I say tewali kati tuli mu chapter olowooza gwe ki kyakujjukirako I don't know yamanyi abyesigalize ng'omuntu watuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omukyala tugeze omusajja wadde kacaayi kajuyisi byonna twabikola naawe fe abakazi tubikola awo oyagala omulage nakyali wakano nga nti nakubira bebifumbira kacaayi
Newekejja. Naga toto yakondaga Teka kakachera ako tikiko kapirao naye bantu mmwe temugala bagulu nze mbabuulira. Terira bagulu nze nkubuulidde. Akuya nagamba ati. Hi babe, you're good. Kati jukira already gwe oba mu love. Eriyo yekisiru. Nagamba nzija. Njagala kapiraawo. Kapiraawo ako kakalimu enkoko. So kanawe ng'osala enkoko oba and you just buy it. N'ofumba. Newekejja n'akataako n'okateeka mu spices. Kyewa mata. Nga tagulikako. Olwo nga senda kuweereza. Eziriwa. Kamada. Oba Kamada naye wabikola banne. Kumala owulira abasajja. Nga yeekaza. Kati Kamada abikola bro. Kumala owulira abasajja. Kamada abasajja beekaza. Ate gwe yana SB4 so abantu babikola gwe. Nange nkiwakanya. Towakana. Kumala musajja soko ekintu bekito. Tali. Shia. Mugambye okudda ku mulambo gwa kitange zigamba facts nga talina dde ebibiri byakuwa okitegeera mu bbanga lyamala nga omudatinga teyakuwayo yadde ntoba emitwalo 5 giijo wadde 10 kale singa asolvayo nayogera amazima 10 nga yennyini akuwa emitwalo 10 kale 5 egiriwa baby siri bulungi egiriwa yadde ez'enviiri ez'enviiri kale tugeze bino byakukubidde nti munnange ensunfu mpaka piraawo n'otuta tugeze najja bwati obanga avaawo akulekereyo ekyebiri oba ekitwalo nfa nenzuukira teyakikola ekiriwa wabanga ndaba ng'ali serious aveeyo ye defending agamba oyo omuwala ampayiriza nzijayo evidence omanyiza I keep evidence on my email. I keep evidence. Era abaleta email batuyamba. You keep all that. Look at Kamada. Okay, whatever off ngena kulaga whatever off air. Kisoboka just oba ina mukwe oli mudairemba wekaza nenga kisoboka. Mtu asobola okukaliza. Kisoboka neyekaza nenga kisoboka. Kamada kiki nze ndaba bunyonyi oyo musajja yayitaga kufa simwagaliza kufa njagala abeerewo alabe nga mu achieving tugaze ku mbaga ye kumbaga yo eyange nokola embaga osobola omuyita nganunayo kibuli omuwa kati buli wenasembezanga ex wajje simaya biki ku mbaga umulaga nti omumisinga nedda mukwano tuli ku the level ndala kati level ndala naye omuntu oyo yakola ekyo nze newafa kati nagamba nejuli nagamba nekusimu saana muziika bwamunanako obusungu bwali bungi nnyo sisobola tuze nafa nenkuwa omulimu nti munnange era tiimu egenda ze sibayo lwaki nsigala ku office billa kino kigamba kiki kyeyakola through camera sisobola muziika oba afiiriddwa mwana we oba maama we I can't kiki nnyo ekiraza bosi oli okyamwagala nze bwonkola ebyekisiru nkukwasa Katonda naye ate tekitegeeza nti nnakubeerawo nze n'okufa we mbakusanga nga bakutta nga muttire eddala kinene kyeyakola naguma naawe ndi mulalamu off camera kinene kyeyakukola nze ndi mulalamu kati my past biba past and I don't stick on them. I just focus on my future. Kuba tewali linnya lyetwogeddeko naye nja mumanya omuntu oyo nja mukyazaako naye ajje adefending tasobola kujja eze Kamada omumanyi aba omwana asobola okujja nomukyaza otumunoonyeeko ajje tutule 1-on-1 waba yesobola ajje tutule 1-on-1 Kamada ogenda teeka jampa yange mu ttaka tuwekubeze kubuuliti ate akatebe kaasi ogenda kujja nkukaleete
kaleeta ate katuoseka ki gwebadde kaleeta ate tulina namba bwe buzibu. I wish we had mbale mani yakamada nyini alesa akatebe ndaye atulewa nange ndaba just that is serious kamada nzo kuba n'omuntu yamumanyi simanyi so nga tuze ku side y'emirimu okay sasa tunafuna musajja tunafuna boyfriend mwa naye nenga future is coming nenga odda uno missing okuba ku mulavu kati missing it's here my mind ana yatela ku mchala waliwo ekibulako waliwo ekibulako my mind is money bane ba clients banki ze wendi bakolera basavinga era omusajja najja ngenda kubira bro jangu tu meeting etusoke tumuzoye ebibuuzo anasobola kati nina amagye tekyaligendayo ga front bozi buki wofuna mu mulimu guno ku nsonga za laavu byaliwo nti first time yagenda because my job biki naye tekyanuma nnyo because namanya nti kati omuntu waba takwagadde ng'okola like abadde ayagala obeerewo nga tokola lwofunye omulimu ate alaba ate omulimu alaba si mulungi wakufa kati obeera alaba nga oli demon oli muzimu oliba ebityo so funa challenges naye by the tekiri all about love n'emikwano omala odda kyagambye mbu ex ajja kudda watana kumonagana naye baby sonyiwa muwenulire ejje n'okutaka labayo ejje nina lingi eri abaagalana sisaayo kyange owoolao nga ex nga bro naye nti nowamufuna tewaŋŋambako mwakukutabya mmwe ati gambye kyeki kye nasoso gamba tusooka kwekoona nenkwegaayo ondage ku mukono ogaana nogambako ab'ekika nti nafunye neŋŋamba kaninde mikolo omuko yali ayagala emuko eyaba mwakolanga bad manners namusonga za bad manners omuko oyo yali atya wabula simanyi obajja otula wano mubuuzo umala jambuuza ebibuuzo kuba kirabika alabika oba byembuuza tobyagadde wamata eri yali atya mu yamanyi anyway ng'ogyeko ebyo bwe bityo waliwo challenges wali ofunye mu mulimu tugezo client najja n'abookinga n'akulekera maiti kikibanga just challenges ofuna nti client asobola okukubira kati saawa zino nemukola program nemwekubira paka kiro n'okomekeza nga n'omulimu tagukuwadde naye nga omuwadde time air time like nosula nga otugenda yange essimu hello kati kino kati era challenges endala zenfuna nti client musobola communicating naye nga tasalawo naye nga already omufomu yina najja kusaawa eyo nakulaga kati tusimbule tetunakola bimuli tetunakola kifaananyi like eyo yonna kati pressure nebeerawo by the way actually ndwadde ne pressure amulimu nti osobola ofuna omulimu kati namulimu gwe nali nfunye nga client afiiriddwa ali bayitawo mbiko manatero tukako bridge naye nga boda erina ovaayo ng'edda Sembabule nga wala yankubira essimu nga waliyo okusaba ewaka y'embiko nawulira natuuka mabira nga sikyassa ne ŋŋamba munywanyi mukwate omugamba oli yafuddeko ekitundu nga sikyayogeranga nze nampulira obulamu bugenda naŋŋamba oli mabira naye ngaekyamazima ne mabira sinamutuuka nampa eminutes okuva emabira otuuka embiko atamanyi jamuwaawo ate client bw'aba afiiriddwa betomunyumiza jjukira client olina omutegeera kuba aba takyaliku ng'afiiriddwa kale ate gwe tojja munnyonnyola jjaamu ekisooka teffe baatugana okuba silence ate ogenda veeryowoogana nga ambulance babigaana kati olina client wekasa omutuukako n'omunnyonnyola akutegedde n'akutegeera akuyisizaamu egaali n'ayomba but all in all nze wendi omukolera kuba of course challenges oba olina ozifuna ate ng'olina okukola
buli wona avoidinga challenges mulimu that means oba tesobola mulimu ki wali olemereddwako as in like mulimu gyo kiringa nga ffe tunaava wano netugenda tukola program netulemerera nze siremererwa ngukola naku zikula muzikula byonna tugeze bamuziise wano yali bamukayanira nemumujja wali nomutwala eri during covid we used to do that nga tumbazika watali waabwe but after covid nga tukola exhuming eyo tumujjawo awo ne tumutwala gyalina okgenda kati byonna like people babuza naye obeerayo etubeere because tiimu eri eba yatusooseeyo naffe ne tujja tulina talk receivinga bye bajjayo so we have to be with them eba team work webamujja wali mutana wano osobola omureceivinga gwe oba tomutya nze naguba dda bakuyita kuguba bwe kityo tubeerawo kale omuntu asobola okubuuza lwaki tokufunamuko bawakamenti sibo ne mugwa mu laavu nsigwa mu laavu na wakamenti kuba bakutegedde not that but it's not good it's not good muba temugenda bukola boga busomozi wakungi kati ajja genda akole afune ekimugize kulumbaawo ate so it's not good to fall in love with your workmate. It's better not falling in love with someone nga kola na bibye mawulire kukatayo ze kamera ate bagenda wa kamera kabisa je bali emirimu emirala nga ine edduka ali mu town byewe bityo but tekyandibadde kirungi to fall in love with your workmate. Anyway, omuntu ali yasoga nti paka namba y'omuwala oyo somwanya nyiza okufiirwa ne muwa business kuba ku namba ya business enamba ya business nga sinagibawa like ba clients abasinga like me advise yembawa like if you mayiku n'okufanga wayogedeko nti oba teweeteeseteese naate osobola kuweeteekerateekera still before nga tonafa nga woteekera mu insurance y'emmotokayo n'erimbanga eri mu insurance nga mu ddwaliro ng'oli insured kati ne mu funeral service also have insurance olw'okuba yo eri very trick eriko erina gunzi nyingi kuba yo ate ya myaka naate waliwo n'enkola endala nti osobola okusavinga eri open a saving scheme ng'eri very open waliwo little money zotandika nazo like 500 inobeera ng'oteekayo in case you've lost someone you just come ogamba yini nayo meke nogamba inayo no million zo nga 4 ngamba oli no mukwano gwange tu nja katumuwe coffee niyo ka ndosigala ng'oteekayo oba yeba open yeba eziika buli omu ekitali ku insurance ebezingira nnyo family bebityo na individual ng'omuntu omu yekka g'oteeredde oba taata oba mama. So I think bwetutandika okweteekerateekera n'okufaako okujjabuzi nga bannaaye ne kigwawo nga so naye oba weeteekerateekera ogamba waki tumuziisa emiguwa nga nasasula era you just call me nenkuwa more details about kweteekerateekera yaleetaze okuteekerateekera omuntu we akukooneko bukooni n'okumanya ebisingawo. Okay, tubawe enamba. Enamba yange eri 777 91 32 16 777 91 32 16 ya business aba bogikwatira ddala ngikwatira ddala tukize abasajja abagala okusumbuuna bakola otya era nkugambirawo this is a business abagala bad manners emugambe no ya mulimu it's for business so ninga ba clients muje mpagire natandise ekyanga manyi nagajjamu mmwe abampagira twalinayo Black November awo abantu bakutunda ebintu ku bbeera yesi buli omu ewamwe kyali kiramu ati tewampa ku mulimu nandibadde nkuwa discount timbamu kukyoneka saanyi tewampa business nze nakomakula temwakuba bulangu wabadde okubawo ka Black November wofirwa omuntu kesi tukuba 2 kesi 2 nga zigenda zitwalawa ogenda giterekemu erinde omulala Black November nga bakubanga obulanga awo just enabeera mu discount wali so nga tuwumbawumba
obaka bwosobola okuweereza client bo? Aba clients bange mwenna abawano n'abeewala beeyanza nnyo okunsupportinga. Mumpadde amaanyi ogenda nga client akubiddeko mani nakulaba before nakulaba wano bambi mwebale kunsupportinga temumazeemu maanyi kyova olaba munfudde ekikyendi naawe bro wange obadde mpaji nnyo ku side yange ne bumalu oyo abala ku kamera. You've been there for me actually. Thank you. Ba clients mbafuna era nyongera kamada naawe mpa ba clients. Yes, so mbebaza nnyo bambi era mbaagala nnyo ne ne my friends bembeera nabo ku church. By the bro nyimba mu church nkimanyi oyimba mu church era my team St. Ignatius Choir, I love you so much. Mwate mmwe muli kirala gyendi. You are a family to me. Twabaddeko ku TikTok mwana nagamba nti omuntu gwalina asobola n'okutuga omuntu. Pozi yazoze kuŋŋamba botunda susu. Wabeera ng'oli ku internet n'otunula comment section ogamba ane kanve mulimu gwa funo kuba njaffa. Kabaka sister tugeze kale sigala ntikigala kutuuka nakyo tugeze ngo ne boyfriend mbuli nakufaako osobola kukola otya? Nga nkuba ku office mu munone. Totyamu yadde. Ebyo byokkaaba obijjukira luvannyuma nga mujje mu munone kaweddemu naye nga that's all. Nebaza Katonda. Kwa Sibifa Media tugusa ensonga ndowooza mbozi oyo giwulidde nomanyinaze mumwe ku mirimu so kubeera onoviirwako mwagalwawo noonya nti ntandikiddewa okubeerako nokukubira tuweze esimu gye togisevinsa ssaawa zino kubirako kubiziruŋŋa nti naye pako namba ya sisita wo omuntu newaba nga afuddewa oba afuddewo ki osobola omukwonakokko abeera nga akuyambako. Ate kino kyaffe bro twakikoze kyaffe kati jakutwalako ku ofiisi tubiddeko ku X we mutumiddeko kyewatukola kyonna mukama akwongera omukisa takukwasa Katonda osobola kuzanyira ku mwana wa muntu nakuwa ebijanjaalo n'abasajja bazanyira ku baana b'abendi kambawo omukisa sabuzukulu wakabajja kwa Sibifa Media tugusa ensonga tumiddeko mukwano gwange Umaru nkutumiddeko webale gyotusaako engalo kamada sijja mutumira nina ensonga zange ade oyo amanyi kukola mirimu nasajja bange beneesiga bakabeja nga manyi nti mu kampani mubeeramu omuntu gwe weesiga bamukolo gwakwanjula nti Umaru ngaasobola gukola bulungi fanga okwo omusanga kwakataganya bulungi n'abantu kola bulungi emirimu gye n'omwesiga nti buli wennawe namugenda ajyawo ate izepi banange izepi gyali eyo ate Charles bade mukulu waffe nakoma mulaba mukura guno omwaka tugendayo di mukyalo guno omwaka agenda kujja tugenda kumukomyawo ngamba agenda ewaka mukyalo kulaba jjajja agendayo lwakuba buli abocho bogamba nenkulaba gundi nga wagenze wandese ndudo gendayo jeje nakoze no manyi nti nga oyagala nnyo omuntu n'ogenda gatakisobola kutegeera manyi gakugwamu otuukayo takyalaba ali awo amanyi gamuwedde aye nga Charles agenda kudda guno omwaka ndowooza abantu bakendezezza akajjanja manyi abantu bamanyira wano omuntu akumanyira tamanyi gyovudde ne muntu wo n'akumanyira akuadvise ez'ekisiru alowoozezza abantu babana mentality nti aba bakola mu ssente nnyingi nyabiki n'omuleka naye amukolemukko natunda wano mukunja tasera oyo ba tiktoka oyo gayi alina obwongo andi lwakuba nti tebanamuwa time oyo gayi naye alina obwongo sajja wamaanyi nnyo omwagala nnyo yalina nga shiba abantu bamugirawo amufunamu ssente n'amuta
yamuta nalaba bamufunemukko nabaga nti bamufunemukko Shiba naddayo gye yali waliwo ng'akwata ka vidiyo ate nkamukunja omwana lerere nagamba ampisangamu eggaali naye nga yamujja gye yali amutadde afudde omuntu balinnya ennyonyi abantu tebasiima era abantu bo tebasiima so kati ku nsonga ya Charles tumusookera mutulekamu tegweze omwaka sinagumuba naye naye nga teri afaayo teri amunoonyaako olunaamala okumuyita nga batandika nga bayoutube batuula ku butebe batiktok batandika duweti olyo tugenda kumuzza naye ku luno atwambala tugenda mwambala tujja kuvumira wiiki nnamba ebyeddala tabaddeewo nga gyali sisuya nti waliwo omuntu yali agamba tunonye ku kyesu bagendako waka mukyalo bukene bamulonyeeko ne bamuleka bamudisikasingako naye tugenda kumuzza banjikira bakoma mubika bwafudde ate afudde ate yafudde ate tugenda kumuzza ate mu style ate mpya nnyo mpya nnyo era mumulindira bamesinga Charles anyway kwa SB family tugusa ensonga tuyaziza okutukyalirako mwanyinaze wange nange neyanziza tujja kuyaga tukukyalirako office tujja kujjangayo tukukyalirako omwana banaja baffe nno akasagamba tugende nga tugenda omwana tugendayo ddi ku office tujjage engwedde ngate ngaomunakuwavu maamaolinga mbyemu naye simulinako buzibu gwana agamye akwenako obuzibu takusiimye maama okwenda kusiima okusiima kuli muggulu empeera kitegeera kusiima tekyakolera abantu bakusiima bino byakunsi bamu byokusiima Katonda kasaba nga akusiima wekola birungi byereere nze muzukulu akajja ku SB Media tugusa ensonga kaba tukumire mbere bulungi mweraba Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.